webale kola njagala jjo okumulisa nina ebitundu bye nayitangamu nga nkyali mu London omwo ekiro naye nga bwolaba omuntu nti owa boutique buli lwayita ewali engoye atunula nange buli lwe natunulanga ewali ekizimbe ekirungi nga n'ekifaananyi enkola ki okuba ati tunatandika diaspora wali obeerawa era ng'okola biki? Nasookera Wulichi ewa Wulichi kiri mu South East. South East actually nze obulamu bwange bwonna obw'Erandani nabumala. Kati nasookera Wulichi bwe nava Wulichi ne ŋŋenda mu katundu bakayita Pengi. Kati bwe nva Pengi ne ŋŋenda e Sydenham manyi awo Sydenham obulamu bwange bwonna obw'Ebulaaya we nabumala kuba namalawo ndowooza emyaka nga 15. Kati buli obwasooka namalawo 3 gumu bwe buto buto. Omugatte namalayo emyaka 19 nali ngenda mu 2. Wava wano e Kampala ddi? Navaawo mu 2001 nalina emyaka 19. Walina emyaka 19 amakanda n'ogasibawa? Nasookera Wulichi nga mbeera ne muganda wange. Then bwe navaawo nefuna akazigo kange naye era nakafuna mu Wulichi. Waliwo akagundi akaguudo kaffe bakayita Elmodin Road nafunawo akazigo kange bakayita Elmodin Road. Nga nkajjukira nali kapangisa na pound 215 omwezi. Kati obwo bwe byalinga ebiyumba by'onaagamba bikondemu nga mbeeramu n'Abapoland olwo abo nga babakkiriza okujja omwo naye nga bakola gino emirimu gy'okuzimbazimba. Era abaami abo mbajjukira baali bansula waggulu nze nga kaluumu kange kali wansi wano naye ng'ogenda okudda emisana ne batambula bati jjukira esiringi zeeri za bibaawo. Kati nze nakolanga kiro nali nkola security. Kati bodda nga batambula bati n'olyoka owulya babanga batambulira ku mutwe gwo. Kati nakola ensobi ate ne mbaggulako olutalo okusooka. Nga buli batambula ne nkwata olweyo lwange ne nkuba waggulu bweru. Nabo ne balyoka ate banziriza omuliro. Kati awo ne mbeerawo bwe namala n'ensenguka ne ŋŋenda ku kaalo bakayita Pengi. Nempangalira yaawo kati awo nga ne famire etandise okujja. Olwo ng'ogenze Bungereza kola ki? Nali ngenze kunoonya. Ku myaka 19? Wali ogenze kunoonya? Kakati nalinayo mukulu wange yagenda n'atuweereza akatambi ke ng'awasizza embaga mu 96. Bwe nalaba okwanjula okwerira nti bakukolera mu hoolo nendaba embaga bagiraawo ne bagenda ku muzikiti ewulichi nentunuulira kadaali nga basaze ebimemeya byali biwanvu webiti nga bateesemu kabutta ako bashanana bayambadde egundi zino ezagiritalinga nga zino ez'abakongo neŋŋamba buli mu mbeera yonna okufa n'obutanyagwa nina okugendako e Bulaaya nga batuweereza ebifaananyi nga nkyamuze neŋŋamba nina okugendako e Bulaaya nga ebiseera ebyo nga ne ku kyalo kateepo k'embaga tukatambuza tukatwaleko ewagundi era bw'obanga atumanyiira bw'oti nga tujjayo ku bifaananyi nga tukulaga be tulinawo abanene. Mu nsi zonna lwaki wakyuzinga Bungereza? Weewali abamanyi. Nali ngenda kukola nange oli kyendabye kiriyo nga njagala nange kubeera wa bulabe mu mbeera eyo. Kati nentuukayo bambi nannyaniriza nambeezaawo awo. Olwo ogenze kukyala? Nali ngenze kuyiriba nze niya yange yali akuyiriba njagala sente. Biza bagamba ogenda kukyala ojjijja e Kampala ng'ebeekaluba. Ebyo buli omu abimanyi. N'oyingira Bungereza? Nenyingirawo Bungereza. Era muganda wange teyali mubi nampaawo awo yalinawo akasitoowa ke n'aŋŋamba nti awo ogenda okutandika. Weebake. Ate nange nenzirizaawo emisango nga nina n'omuntu wange mu kupangapanga bw'ati ate naye najja. Kati akasitoowa ne tukafata babiri. Ne mutandika life? Life ne tugitandika mu kasitoowa kaffe awo.
kati awo netandika okunoonya okulimu nenzikirya olwo ebiseera ebyo nga tukyagenda na ku job center baziyitanga job center okugenda okunoonya emirimu gye tujja job. Kaakati mwalimu akagaali omwo mu nnyumba baali bakateeka ku balcony. Muganda wange n'aŋŋamba akawalula okatwale wali emmanga bapikemu omukka otandika okukola ki okukozesa ku mpolampola. Nga n'enguudo neeraliikirya mbeera ku subhanallah bwe mpeta bwe nti nnyinza obutadde adresi nnyinza obutagikola obutagifuna. Kaakati bwe nakkirira emmanga eyo ewuliki nga nnoonya bwe bagirira omukka oluzungu neŋŋenda okugira bateekemu omukka. Nali oluzungu ddundumanyi naye bye baayogera byonna saakwasaamu nenyinyonnyola okutuuka nenamanya ati olutalo sigenda dukola ki sijja dusobola. Ne lunnema nenzirayo eka nemba nnyonnyola nti embeera ekalubyemu omupiira guganya. Oli obedda mulaba ayogera ene nga bwaseka nga bintabudde gwabyeteekeramu wali kati okusaba obuyambi engeri gy'okinnyonnyola. In fact era situation eyo yantuukako kuva mu nnyonyi. Omukyala yagenda n'alwogera oba yali mu Scottish bw'ayogera bw'ati oluzungu olwabwe lwali lugira nnyo ate ludduka. Kati mu kwogera bwe nti nagira nange naddamu kisemba bwe bagenda okuleeta ngenda okulaba bateeseko bu champagne ng'ate sikwata era n'embitereeza. Kaakati nenzirayo eka. Bwe nzirayo eka muganda wange najja nannyambako ne bagubbikamu. Kati n'antwalira ddala awo mu bali bayita Wellington Street n'andagawo wengenda okujja n'engeri gy'ojjamu obupapula bakuyamba okufuna emirimu onze kale. Ate enkeera nenkomawo okufuna omulimu akagaali nakaleka bweru nennyingira. Kaakati bwe nfuluma nga mmaliriza ate lwe nkizuula nti n'ebulaya waliyo ababbi saakasangawo. Teyali nnene nnyo kati olubulaya ngenda mutandika era infact nzijukira waliwo ne lwe nayingirako mundangisa ngenda okulaba oli yajja nze nga bwe mba ngenda okusaba omulimu nyambala. Kati ngenda okulaba oli yajja ng'alina mu kinu nga talina mu ssaati aze waliwo sente onoonyeza obunoonyeza mirimu gundi ayagala omukozi nze nga nesimaatinga nga ng'endayo ngenda okutuuka bali bakitwalanga kya bulijjo ng'agenze mu katale anoonyanoonya ku mirimu. Nze musajja watundi awo n'amasimaati gange awo nenge bonna obuuka ngenda mbuuka okibuukira mu kkubo osobola ku luguudo kati yoyo Bungereza bwe okusomera mu kkubo bwe mutandika ne bampa omulimu gwali nasooka gwa parking ng'otegeeza ki? Bano ba parking attendant ng'oparkinga motoka bano bakuba tiketi kuba tiketi nenzikuba muuka awo vingi nazikubira emyezi ng'ebiri. Kaakati twalinamuuko obuzibu eyali nannyini kipapula yali yazza ku musango naye kirungi nga naguulirako mba ndi awo bampita nvana ku break naye gundi gwe ofiisi y'egindi tujjukira ng'abaakugoba n'empiikinga konze bannaye munansonyiwa kati eri bwe twavaayo nze n'ensaba eno ne baŋŋamba mpa kaadi yawo n'enjiwaayo ne baŋŋamba onakwerekere mulooko gy'ebintu namperekera. Kati nga bw'oba esisitimu togimanyi oba otya kati nga ntya nga manyi bagenda kunkwata era bwe bajjawo enti ne mbakwasa yunifoomu zaabwe. Bwe nafuluma bwe nti nawetamu ekkoona limu eryokubiri nenfubutuka nenfubutuka nga wakayingira sijja kulimba tekibeera kyangu buli kimu oba tonnakitege nenfubutuka. Era nze incidents ziringa ezaagwangawo nga naakatuuka ng'osoma kubanga era bwe naddayo ekolo ntudde kati incident era eri eyo yali bino bya parking n'apakinze bubi balwanaganamu. Kaakati nga bali babeetaaga bagende mu kkooti. Kaakati olunaku nga dating enaabaayo okuwulira omusango oli yajja poliisi abaali ku video ne bajja ng'okujjukiza nti deeti tugenda
lunaku bwe luti mulina okubeerawo mu kkooti eya address bagimanyi kati bwe baakuba akade ne bagirawo bati nempulya is the police kati jjukira ku mulimu nakoze eki navuddeyo ne mmanya nti ebintu tebinnaba kukkakkana tebikyawanvuwa kati bannoonya luzze twali ku mwaliro gwa kubiri ani nayita mu ddinisa paka ku suweji nenziruka nali manyi bakimyeze nga manyi biri bikyagenda mu maaso anti obutamanya obutambuza amazzi ekiro nga ngenda mu gundi infact nali nyambadde nakasirivulesi naye nga tosaaza mbala nenzika ku payipu ezo suweji paka wansi kati ate nga poliisi enoonya balala kati neŋŋenda ate kuola obudde bwali bunnyogoze namu nenziruka naye nkutambula bwe nti nga abantu banda bandi mbigere naye ebiseera ebyo waliwo obufooni bwoosi kati nga oli bw'ateekamu oba tugambe pensi 5 n'ayogererako 10 tazizzaako azirekako kati nebanga credit omuntu omulala bw'ajja anyiga bunyuzi naye n'akola ki n'akozesa kati bwe ntuuka omwo bwe nti mba njagala okubuguma bwe njirira bwe nti ngenda okulaba ekintu nga ekirisiiva kikola ki kireebeeta kwe kukwata essimu n'enkuba kanti bannange ngudde mwambuzi nga baga bali olwo nga tebamanyi nti n'okufuluma nakoze eki balaba muntu akutekadde nga takyalabika nga baga nti oli abadde azze kutujjukiza byagundi bya kooti komawo tewalinayo wa Luganda buli omu kuyiga Bulaaya situation nga zikuguddemu buli omu oba okitegeera bubwo buli omu oba okitegeera bubwo naye kati bwento bwentandika Mukama bwe yansaasira bwe navaawo nga nze nnoonya mulimu gusobola kumpa ssente nnyingi kati ssente nnyingi kitegeeza nnoonya hours nnyingi kuba jjukira basasula parawa kaakati ngenda okutunulamu ng'omulimu omuwanvu gwa security ebiseera ebyo akasente akasembayo obutono kaali ka 4.1 pound 4 ne pensi 10 parawa kati ebiseera ebyo ng'okibala kibeera kiwanvu kubanga bw'okibala abalamuzi jjukira zaalinga pawundi 54 kati nga nze ebiseera ebyo bw'okola multiplication by then nali nfuna emitwalo kumpi nga 10 pa hour ku nnaku gye nali ndabidde e Kampala nga tezimala nga obwo bugagga nga bugagga neŋŋamba kancape nenkola awo nga tezinnaba okuvaamu oba ogubeeramu nagulwiramu ddala naye kakampani ekaali era kayalayala kati wekatuuka ekiseera ne kaggala kati wekaggalira awo Mukama yansaasira nange nali nkoze eki maze okutereera mu mbeera eyange naye ng'omanyi ebiseera ebisinga ekintu kyosookeramu omuntu yenna bw'ava wano bw'atuukira mu bakiriina bw'atuukira mu bavuga kaabu ayagala kuvuga kaabu okitereze Haji Bulaaya w'otuukidde wakola watya kikubeerako nnyo influence ekintu ekyo bakiŋŋamba wamatalinga bw'osanga omuntu nga abadde akola mu nansingi naawe kyakusomesa era ojje okyegendereze bannyinaffe bonna abaliyo kumpi bakola mu nansingi abasinga mu diaspora n'abaami bavuga kaabu okitegeera kwegamba nti bali eyo weeri w'otuukira naye kyosoma nga nange kati nze kitange yali muzimbi ebiseera byonna ebisimba era ndowoleza era obaako n'akakwate ku mmotoka kaakati awo nange nali nga bwe natuuka mu butuufu be nali mukale baali bavuzi naye ng'ate nze siina driving license kati ekyo ekya security ate kumpi nze nakyeyingiza ng'omuntu era bwe naki obwongo kati ne bukikwatiramu era n'obugayaavu obwo nange obwokugenda ntuule butuuzi wantu neerabira firimu zange ne bukola ki ne bunkwata era bwe nafuna ebyange era nanoonyesa bw'ova mu security odda mu ki saagivaamu Bungereza abantu bakola nnyo zitru naye kisinzira mulimu emyaka 5 egisooka omuntu okola naye bwe gisukka mu 5 otandika okwoyerera era n'abantu abaali bamanyi nga nze bagamba tomufaako gireka 5 eginaggwako ajja kupowa
wali okolanga emeka padde? Nakolanga gumu naye nalina nnyo omutima ogwayagala okukola. Kakati nagenda n'ebizibu bingi. Nasuubiza maama wange okumuzimbira ennyumba e Kampala. Maama wange twalingaawo kyali wajjala nga engeri gye nazaalibwa mu famire ng'erinako. Nze maama yandeka ndi mutonya, yandeka nina emyaka nga 3. Kati kumpi ngenda okumuddamu okumutegeera nga nina emyaka nga 14. Kaakati ng'ate newe baatugaana tetugendayo. Kati bwe nagendayo ngenda okumulaba yali atunda bwenvu kubo buno art and craft obwo. Kaakati nalinamu nnyo ekirowoozo ky'okumuzimbira. Era nzijukira lumu naddukako ekibuli eyo nga ngenza okusoma. Ne mbagamba nti batugambye ffe abasimya wano tetugenda kuwummula. Ne nzija awo ekyali wajjala ne mukubira amataffaali nga mugaye ngenda kuzimbira ennyumba ez'emizigo. By then I think nalinga 13, 14. Kaakati mba naakazikubako ndowooza nakuba amataffaali nga 5. Enkuba bwe yatonnya ne mukusotta ettaka, enkuba bwe yankuba n'endwala. Kati obulwadde ne bunnuma ne mugamba n'entya naye n'atya n'aŋŋamba ddayo ewa taatawo. Ne nzirayo ebukoto. Muzeeyi gy'ali abeera. Kaakati ekintu ekyo kyambeeranga eky'okumuzimbira. Kugenda e Bungereza wakola nnyo. Kati ate nakola ddalu lya kivubuka nalinga 17 awo taata n'angoba. Taata bwangoba olwo ne nzija ewa maama. Kati maama ngenda okumutuukako ng'ate si munaku mulwadde. Embeera mbi. Kati ye bambi mu bulamu bwe yali alyoke. Naye bwe najja ne muteekako badeni eyo. Kati era ate awo era muzeeyi n'atabukamu ate n'agoba n'omulala. Nga bw'omanyi abaana nga temuwulira n'agoba. Kati ne tujja ne tumufuukira ekizibu. Era we Namugongo we twali nga tutunda obuntuntu bwaffe bwe tutyo. Ne rent n'amulema. In fact nzijukira Ibra twali tusasula rent yali wa mutwalo gumu kitundu. Wallahi n'atulema ne batugoba. Kati ne tuddeeka ne tutandika okulima. Bwe tutandika okulima nga biganye naye nga nze nnwana okulaba nti nina okugenda e Bulaaya. Ekirowoozo kiri nga kikyandimu. Naye kati ng'oli muganda waffe ali eri bambi atulabirira naye ate nga tumuteeka namu n'ebyokutukola ki ebyokututwala nga ffe tumanyi mugagga nnyo tumusumbuwa buli naye nga si bwe kiri naye yali yakola ki yetetenkanya naye nga nsiba mu kibuga obwo noonya amagezi gonna agasobola okukola ki okunfuluma ng'oyingira ekibuga n'otandika okunoonya kaakati nfulumye ntya nzizeeyo nti nga Bulaaya wajagala nnyo. Nze okumanya nayagala Bulaaya nagamba maama wange ne bwenfa wakiri munsalangako akavidiyo mukateeka mu bbaasa ne kagenda e Bulaaya. Omuzimu gwange gutere. Kaakati tubaddewo awo tutoobye ebbanga eryo ng'ate nvubuka olwo n'emyaka 17, 18 ng'obulamu eno obw'amaama era ng'omuvubuka ng'ate obaddeko ewala ng'ate bulinga obukuswaza oba maama awo n'atandika waliwo akasomero baali bakayita Crested n'asabayo omulimu gw'okutwala lanchi ate omusanvu okutuuka n'afumba akatogo n'atwala n'essowaani ze kati ate ng'omuvubuka nga ebiswazaamu ate kati nga nze gwaleka ku dduuka awo n'otunda omubisi n'otunda obwenvu. Kati nalina ekirowoozo ne ŋŋamba bwe ndigenda e Bulaaya ngenda kukolera maama wange. Ngenda kukolera maama wange. Kaakati bwe ntuuka eyo kale kankubuli ekigundi kinsonyiwa ekirowoozo kye nalina ne ŋŋamba ngenda kukola. Kaakati Beera yali mbi. Bwe natuuka e Bungereza. Guli omulimu gwekugayo gwe nafunako emitawaana. In fact nakufuna wiiki eyasooka. Naye wiiki ey'okubiri sente ze bansasula ne nziweereza e Kampala. Ne mugamba sente ezo njagala mutandike ennyumba. Nga nakamala wiiki bbiri. Nga nsigazaamu za paasipaasi nakulya. Zonna n'ozisukuma n'entandika ne mugamba ngenda kuzimbira ennyumba. Kiki muzeeyi yamuyisa bubi? Mbeera yali mbi kiki nga maama nga wali?
nedda nali namwaga yali mukwano gwange era nze mama wange yanjigiriza okwagala nze abaana mikwano gyange nategeera amaanyi agali mu kwagala kati nze sobolera nze mmange kasookedde ngaafu kati myaka 20 naye buli lwe munyumyako nsasobola okukaaba nategeera how long love can last ddala omuntu bw'omutegeera nti akwagadde va kati ku mikwano egy'omuyita mu lujja gye tukola ki gye tulina kati maama bw'asitula ennyumba eyo bw'etandika abantu ne bamugamba omwana eyakagenda olwo nga nina emyaka na 19 ne tugisitula ennyumba eyo twagikubira emyezi gyalinga 3 nze nga ng'olwo buli lwentuuka buli kebampaka enteekayo kebampaka kuba nali nsobola okufuna emitwalo nga 8 omwezi kati ennyumba eyo neetuukanga kusereka kati awo maama waatandikira okulwala naye nga nze nali determined mu kukola eggwe kati bw'alwala ne tumujjanjabamu awo myezi ng'ebiri Allah n'amutta n'avaawo n'agenda kati awo n'ensi n'entama Bulaaya n'antama nga sikyalina kyenjagala in fact natuuka olwo nga ngeza nako okugira ebyempapula nzijukira yafa Saturday nga ku Monday bampadde appointment bwe natuuka ate ne bankwata ne bantwala mu detention n'embeera eyo era olumbe nalumalira mu detention ate bw'omunnaye olina okunnyonnyola wajjo tekugamba ngero zeeyo naye nga biwanvu naye kaakati mu kudda mu lugero luli we mbadde nkugamba nti nze nalina okwagala okukola okwo nti nga ndowooza nsobola n'okukola emirimu 3 kuba waliwo enafuna nako nga nkola ogw'ekiro nenvayo nga nina ka cleaning ku makya naye ng'ate ka cleaning erinnyunyuka emu katandika nakeemu kati nga ngamba ate omugambiya bwe nali nga nkola naye jangu eddakiika 15 before nze nja kujja 40 minutes before nsobola okukimakinga naye nga nvuga okuva bali bayitayo Bexley Hive nengenda ate nevuga nga ngenda Charlton nengenda nenkola eyo nenkola ka cleaning naye ng'otuuka awo ate bw'osiimulako by'osiimudde ate nenoonya ka toilet nengenda nempumulamu oba okyali awo olwolya kazindaalo nga bakuyita n'ofubutuka n'ogenda olwo ate bakuyise Yasiini n'ovaayo ng'eriiso likumyuse kati awo nga nkolayo awaazi zange 4 kati olwo netuuka ekiseera ako nako nenkavaako nga kammenye kati ate bwe natuulanga waka nga nina ebirowoozo ebyamuzeeyi ebyali bibadde kati nga nina okufuna omulimu omulala nengenda esidikaapu nenfunayo akalimu ka cleaning naye nga ate neerabidde nti ate sidikaapu walako bwe navuganga nga ne bwe mba nvaayo ngenda okudda nakolera ennaku nga 3 nenga ngenda kufa kati emmotoka zaali za manyo zino nagenda ogikuba mu bwenti nga tekyagenda nenga ngenda kufa kati nga nina okujja ate nebakemu okuva ku 9 ate ku 12 nzuuka ate ngenda entandika omulala neŋŋamba sente si nyangu kati ekya cleaning nenkisalako Bungereza omukolo ofunamu ku ssente wafuna Bungereza nafuna tomubanja Bungereza simubanja si Bungereza era nze tolaba byentesa wanoga nti mbikoledde Uganda ekintu ekyatulema oba ekisinza okulema abantu abasinga kugenda nga tolina go buli muntu yenna atalina kigendererwa tasobola kukola lwa nsonga nti aba talina kyagenderera kukola obanga omuntu akutte emmeeri ng'etandisa okugenda bw'eba temanyiwa weeraga tewali muyaga gwonna gubeera favorable kuba omuyaga guyinza okujja n'ogamba omuyaga guno guze naye gutuyamba tusikumawa gye tukola ki gye tulaga kati abasinga babeeraganaga kati nze nagenda kulwanga omutima gwange gwali gwagaana nga gugamba nazze otoba nina okuddeeka ng'ate sijja kulimba nga nina resentment ku bantu okujjako Mukama yannyamba nengifuulamu kirala nga ndabye mama wange bwe yabonaabonanga bwe nave wamuzeeyo embeera gye twayitamu nentegeera nti mu nsi bw'oba ng'oli mwavu
okubonaabona kubeera kuko. Bino byonna byolaba bino ebyeŋŋanda nina kuwundirwako kyekisumbuye abantu nti abantu olwaleero abeerawo ng'alowooza nti nno abantu abalala balina omuyamba entitlement eyo. Kati nze nakiyigirawo nga nkyali muto nti nembyejjamu nemmanya nti obuvunaanyizibwa bwange ate nga ndaba mukwano gwange afudde ng'ate era ne bagananga ffenna nga tukyeyiiya tukyetereeza nemmanya nti mu nsi buli muntu yenna okutereera olina kukola. Kati nze buli lwe nafunanga akasente nga ndaba kitange awangaalidde mu bulamu obulungi, obulamu obulungi yali takola naye yali yazimba mayumba. Kati amayumba gano nga gamuwa ssente n'atulabirira nga yaza okufa na ssaawa ze nga bw'ayagadde. Kati ne mmanya nti omuntu bw'oba oyagala eddembe mu bulamu investing. Bungereza omukuba emyaka emeka? 19. Ki ekitulemesa olina system n'emulya? Ebirya system bingi nga bwe nkugamba bwana Faruuko okukola ssente biro omanyi nina buli kizibu kyonna kijja n'ekirungi. Nalina omulimu gwa security nga bwantuuza butuuza awo obwongo bulinga obwafa naye buli lwe nasiriikirya saalabanga bulabi firimu natwalanga obudde n'ensoma. Nasomanga obutabo neegombanga nnyo abasajja abagagga nga ndaba engeri gye bawandiikanga ebitabo ebyo. Akatabo ke nasoma nnyo baali bakayita Rich Dad Poor Dad. Nengenda konna series zonna nenzikola ki nenziraba omusajja n'ambuulira engeri abantu gye bakwatamu ssente, engeri abantu gye babakozesa, engeri abantu gye bawestinga obulamu bwabwe. Kati nakasomanga emyaka gikyali and I fell in love with it. Akati nengamba formula eno nina okukola ki nina okugikozesa. Nze kumpi saako zonna ze nalimu nze nali nfuna ssente zisembayo obutono. Ebungereza kuba nali ku minimum wage. Akasente akaali kakola ki nga naye bannange bendi babasasula pound 5 kitundu pound 6 naye nga nze ndi ku 4.1 nengenda ku 4.3 nga bwe nfuna naye ssente zange nenzikwata nga ziriko ziriko ekigendererwa. Kati system omuntu emumalawo etya? Awanti kaakati wendaga nga nkubuliramu nze engeri gye nagezaako kirwanisa. System eyo bw'otuuka ebiseera ebisinga tuba tetulina mpapula. Omuntu bw'otuuka nga tolina mpapula okola lwa nsonga nti oba otya ekiyinza okutuukako singa bakudipooti nga kyo buli omwe weegendereze buli ali mu mbeera eyo akola. Naawe bw'ofuna empapula zino era zitera okujja ng'oluddemuuko. Kati ate zirina comfort gye zikola ki zikuwa. Mulimu naawe ebintu byolaba kiringa omuntu wano obalaba nga bamuwadde obuyinza nga obugombe bumukubira. Kaakati passport ezo ne zikuggulira. Osobola okugenda mu Amerika, osobola okukola kiringa. Ate n'emyaka gye twatuukiramu nga bw'otuuka bw'ogamba nti omukyala andekedde omwana bannange nga kibi nnyo kwata ennyumba. Kati system yali very soft mu myaka egyo gyonna egyakola ki egyasooka nga ne bwe bagambe nti bakuweeyo ka benefit nga kagenda kujja bakakuwa emyaka n'emyaka no cross checking. Kati abantu naturally twagala obulamu obuli comfortable. Tetuanticipate nga tetulowooza nti ebintu biyinza okukola ki biyinza okuhappeninga mu maaso eyo. Tuli mu government yaffe ya Labour etulabiridde. Kaakati conservative thank you very much bw'ozaala. Kati ate bw'olwayo ne mu bwongo ne mikwano gyenyo era disconnectinga ebiseera ebyo tewalinga nnyo masimu. Omanyi obulamu tebwalawinga vacuum. Bwe mba mukwano gwo nga tutambula ffenna wano bwe nkulekawo emyaka 5-4 togenda kunninda nti kyukamu ensi experience z'oyitamu ekivamu ng'ofuna omukwano omulala. Ngenda n'okudda nga n'emboozi zetunyumya tezikola ki nga bw'olaba naye bw'osinkana ba obi oba ba ogi machas musinkana mugumu ne mwensanyukira n'oyogeramuko munnange gundi wamulaba ye gundi ali atya alas nga bikyukamu olw'ensonga ndi buli w'obeera wonna obulamu bwa bukola ki. Kati ogenda okwekanga nga naawe ebweri genda ku mulimu omaweeka bwe bwakola ki bwakulookinga oguddemu abaana ne laafuyo ezze ku bbo. Kati njagala tugende obuvaamu otya buli kirungi kibeerako ekibi n'ekibi bikola ki obulamu gye buli.
n'ekisinziira ku bwongo bwe butambula. Oyinza okuba oli wano onoonya bukadde bubiri okubeera happy nga waliwo alina 10 teyeebase. Kisinziira ki kyokola ki ky'ofeedinga obwongo bwo. Nze mu bwongo bwange nalina mission eyange, sijja kulimba, nalina ebirooto nga nze ebyange nga neegomba nnyo okukomawo okewaka nkube eŋŋombe banzigulire e Kampala nga eritokuba ne bakugulira wayitayo sijja kiyingiramu nnyo okitegeera nga njagala nnyo mbeere ku dayiningi yange nga kati nze emirimu gye nakola waliwo shift ze nakolanga nga ntandika 12 kitegeeza olina kuzuuka ssaawa 10 ez'ekiro bw'onaabako okwetegeka okukomyutinga kati okuzuukukanga ku makya okwo ssaawa 10 kwali obulamu bwange nga sirina bulamu kati nga waliwo winter lwebeerawo ogenda okuzuuka ogenda okukola nga wakoze misana bw'oyingira mu kizimbe ogenda okufuluma nga buzibye olwo buziba ssaawa 10 kati nembeerawo obudde bwonna nga n'okulaba ku daylight bw'oba wakoze ekiro nga bwe neebaka ngenda okudda okuzuukuka nga ate era kiro abantu bakola bwe batyo kati buli omu bulamu nze nkunyumiza bwange kati natuuka ekiseera nga ngamba no obulamu in fact nasoma court nengamba nti oyinza agamba nti nze saazaalibwa kukola kusasula bills nakufa kati natuuka ekiseera nengamba obulamu bwange there was much more to this waliwo ekirina okweyongerako ate mubaamu buli bw'osomako ogenda nasomanga obutabo obwo nze beebuusabuusanga nnyo ng'otuukawo mu butuufu ate okula ofuna weeyongeramuko mu ntegeera naye ng'atuuka ku mulimu ndaba abasajja abakulu oli ayomba gundi yalese wano ekikopo kya caayi kiri naye nga kikopo obukopo kati nga ntunuli abasajja bali mu myaka 5 naye abantu bano entegeera yange si y'emu neyaabo kati naye ng'ate ekikwennyamiza mukola omulimu gwe gumu olwo ovaayo otya ogamba otya bannange ewanyuwaawo n'agamba banetudde Kampala okubuulire tewali kimenya nga in fact abantu bonna majority they are stranded because of the children tewali kimenyanga ki bonna abantu bakwatira lw'abaana mu Bulaaya omuntu bw'oba singa ogamba kaŋŋende njiribe naye omwana wo ng'asobola okugenda mu ssomero eriri free ate n'olitunulira nga ddungi bw'alwala n'okubira ambulensi bajja muwaka basipaasi agendera bwerere kusoma olaba ngo nawe omwana we ali mu bulamu obukola ki obweyagala okutuuka kussa erigamba nti ŋŋende is not a one day decision no kusalawo kwa lunaku lumu si kyangu kati nze kye nalingamu yali it was systematic nakikola ebbanga liwanvu nga nkola investments e Kampala nze nagula ettaka lyange wano eryasooka nga naakamala e Bulaaya emyaka 2 nagulawo nzikira zaali millions 6 mu kintu netandika okujja nga ne semiti tukyamugula 8-7 nga nzija nenzimba kali ke nakugambe ke nalingamu kati bwentu bwe natandikanga nga nzija n'ebifo byetwagulamu bwana Faruku nga byalo nga kyalo kakati nga okagula millions 6 n'okateekawo ng'okigula n'ekigendererwa nti ojja kudda yali enniya yange from the word go era nenzimba obuyumba bwange obwasooka ne mbumaliriza ne babutwala nali ngenda kuteeka ku mitwalo 8 oli naŋŋamba buteeke ku 10 bajja kuwa 10 abaana ne bajja ne babuyingira ku 10 bwali obuyumba 8 kakati ng'eri nkola naye ng'eno ntandise okufuna emitwalo gyange 8 ono bwansasula ng'oli bw'atansasula ng'era nina engeri gye nkola ki naye nga nze mu magezi gange ekyembala mbala busawo bwa seminti nti singa ono aba nsasudde ne nfunamu emitwalo gangaaga bwe ntandika okutemaatema ensawo ze seminti ezo nga nina akazimba akalala zibeera mmeka seminti yali owa 8 ebiseera ebyo kati bwentu bwetandika okugenda nga nkikola ki ng'eri akasente kange kenfuna nga nterekako 2 nterekako 3 nze nga sivuga motoka nagibeerako nenjivaako nga restrictions zitandise zeno insurance bani neŋŋamba kuba nali ntya poliisi naye ng'ezo sente ezazzaala sasula insurance biki sizirina ng'olinya train nenzirayo ku train era emyaka gyange gyonna n'abaana bange bakula tebamanyi mu motoka ewaka bakula tebagimanyi bagirabidde wano Uganda tugende ku osimbula ekigere famire ogiyingizaamu koodi
kati maama w'abaana maama w'abaana twanyumyanga naye ng'ate abaana tetukola ki tetukibagamba tetuzibagamba naye njagala ojjukire nti wano nazimbanga obuzigo obwo over years era nze nkisomesa nnyo abantu kati ku page yange ne mbagamba nti omuntu yenna ayagala okukola obugagga nga butuufu olina okwewa minimum of 10 years 10 years omuntu yenna ng'oyagala obugagga olina okwewa minimum of 10 years bw'obanga zitokola bino bya kifere ng'ate olemeddeko ng'ojjukira ku musinde gwe gumu sinakindi okubanga weeyongerako bweyongezi olina okwewa emyaka meka 10 kyentegeeza nti bw'oba obadde okola shift 6 nga tozzeeyo kukola 4-5 nti nkooye ng'olina kukola 6 oba 7 weeyongerako bweyongezi yes for 10 years ng'ate ekirooto kyo ky'oliko tewaliwo akugamba nti kisoboka oba tekisoboka wabula nga gwe wakikwata n'okiteeka mu bwongo obwo n'omanya nti nze yenze kubanga along the way mu bulamu nga tulina ebintu bye twagala waliwo ekintu ekihappening nga bakiyita life eba etya nti wali ejjo nga tuli ku booda twali naawe leero oguze emmotoka njagala okukeepinga up naawe nina okukola ki okugula emmotoka naye omuntu alina ekirooto kye ebyo biba temumulya yes alina calculations is already because are racing against time are racing kubanga kirina okubanga kikulagira ddala nti nno ddala onaakifuna byonna yes thank you very much byonna bibeera mathematical obala kaakati omanya nti oyanguwa mangu okutegeera nti nno kaakati farukwampabya kanzire ku kino kuba kaakati olwali nze onsanze wano oyinza okugaya omusajja azimbye ebintu bya biliyoni biki onsanze mu haliya yange naye haliya waliwo ne gye nayisaawo ejjo nga bagiteeseeko haya kati ekola special kati bw'obanga tolina birooto bulungi ogamba abantu banandaba batya yes omuntu oba tolina principles olina okutuuka mu mbeera ng'osobola okwewa ebiragiro ate n'obigoberera kati nze neewa ebiragiro byange nembigoberera ogamba nti nina okudda e Kampala ekino yes gwe wali obadde ffe twabeeranga ku lane ng'abasajja bavuga amamotoka tulinawo abanigeria abaana bange balinga mikwano gyange n'abakameruni naye ng'omwana wange asembayo ayagala nnyo emmotoka naye omanyi bwe kiruma omuzadde okulaba nga omwana yeegomba omuntu omulala kiruma ku wiikendi ng'okwo nga balina akatale gye baalaganga bali ng'agamba kanzikiriza ng'endeko ne bagundi ng'ayagala kutuulako mu mmotoka naye mu mutima gwo ng'omuzadde ne kikuluma naye n'ogamba nedda kakati eyo discipline abantu abasinga gye tutakola ki tetugirina kati ekintu ekyo nakyekuumiramu nengenda nga ngula wano obuntu bwange nga mbutereka nga nzimba era nkugambye otuuka e Baghdad olwaleero bw'oyagala okulaba amawulire buli kaseera olaba bomu naye ate abatuukayo balina ekisabe batuuka nga waliwo abantu abali ku biiki kati mu bulamu bw'ensi buli omu kyoteekako obwongo bwo kyokola ki bw'okeereranga ku mawulire ng'oyagala kulaba bibi era byokola ki eyakedde okwempawalinga obwongo bwe ojja kubalaba kati nze nasigala ku kiri naye bwana Faruuku mu myaka 10 poloti gy'oguze nga ya millions 8 erina okuba nga eri mu millions 10 oba 8 mu myaka 10 nze nsomesezza abantu ebikwatagana ku real estate naye abantu balemeddemu nnyo ekyagundi abantu tebaliiyo eyo ogenda ogireko wala ne mbagamba ettaka terizaala naye abantu bakola ki abantu bazaala wano nze najja wano embalo ka boys quarter kange ke nasooka okuzimbamu naleeta abaana twagenda okusula tugenda okuzuuka ku makya nga compound ejjudde enkima naye olwaleero genda olabe ekiriwo kakati nze obuntu bwe nagulanga okusaaga bwatuuka ekiseera nga bwappreciate nze n'okuzimba kati obwange bwenkoze nga bugula ettaka abapangisa bwe bampadde nga buzimba kati buli lw'oyongerawo obuzigo obubiri luli abadde afuna emitwalo 8 ogenda okudda ng'ofunawo nga 2 kati ako bw'okabala annually nga tokakwatako kuba eri oba okyayiriba ogenda okwekanga nga bw'okaleeta nze nga sijja byakujooga sajoogako sibirina ebyo
nga bwentuuka nga nkwata muntu bwange nga mbuteekawo kati kamu ebintu bino bw'oba obikola omuntu atabikola tebimukolera makulu kati gwe alina okumakinga sure nti bikolera amakulu era olunaku lw'otandika okukola ebintu nga bikolera amakulu buli muntu manya togenda kweyongerayo buli kimu era ne bw'oba gwe ng'olina ekirooto n'otandika okukinyumiza abantu nga buli omu akitegeera manya si kinene kitegeereka mangu therefore anyone can do it kati neetandika okukikola neetandika okujja kuno nga nzimba bwe nagiranga bwe nti ofuna omuntu ng'akugulako akantu ng'ate oteekawo ekirala genda okulaba kitegeeza e Bulaaya kyangu nnyo osobola okufuna sente ezitandika kisobola era nze njagala nnyo omuntu nga naakatandika kati bwe nadda wano nga n'okuzimba nzimba njagala nnyo omuntu nga yeetengeredde mu bwongo omuntu yenna bwana Faruku nga tonnaba kwetengerera mu bwongo you can fall for anything omuntu ajja n'akusomera kino wano e Kampala wootambula n'ojja ne ssente n'oba ne mukwano gwo n'omuyita najja n'akusomera ekintu ng'amanyi tekigenda kukola naye lwakuba alina waagenda okufunira kino kiriwo bwe kiti waliwo abantu bangi nnyo babaddeeyo aba yatambudde mu katale n'asanga ebintu nga tebabiseera n'akubira wano omuntu byo bikola n'amuleetera gumu ebiri ogenda okulaba ate za renti zaweddewo kyokka ate eno gye wateeka bizinesi ate otandise okusasulirayo renti lwa nsonga nti bwe tututte budde bwo kutegeera bizinesi egenda kukoleeta circulation yayo eri etya okutwala okuzza ssente bigenda kufaanana bitya ogoberedde bugoberezi muntu without doing due diligence ogenda okwekanga ng'omuntu wanaakulya n'edduuka oyinza odditeekawo wano nga ebintu byonna esitooko n'atamukwatako naye ye n'akwata n'ateeka namu ebibye okitegeera n'abeerawo nga gw'osasula rent sitooko ng'amulinaawo naye nga gwamusasulira rent nze nakitegeera ne mmanya nti bizinensi yokka ekola ennamu nga toli ku ground wano Kampala Suryo estate Ngereza wamunyuka te wamunyuka namunyuka ogera maaza Bungereza wamuta ekyo seetooloola namunyuka Bungereza wamuta sebo namunyuka natuuka ekiseera nenzija wano nenkola byenkoze neŋŋamba okusinziira ku kye nali nfunawo neŋŋaasigenda kulyaza amaanyi obulamu bwange nkoze nnyo Ibrana nkoze nnyo natuuka ekiseera nze nayimiriranga mu shopping center amagulu gano nga ganfudde era sinze siyimirira bbanga liwanvu twagende waliwo pooti gye twakolangako naye nga emmeeri ejj'ekiro ne mugenda okukuuma okwo akawewo ako ne kajjaako okugwenda ne kakuba kabanga kabakubya oluyi amawuggwe era nze empewo bwe nfuuwako kati ne bwe nti mba sikyasi so awangi waawo Bungereza nina okuddeeka nina okulyako ku kitundu ky'obulamu bwange nga butegeerekeka kyendiko nze ate nno mu nsi bwewunye saagala bingi nze mu bulamu bwange kyenjagala ekimpa essanyu bwana Faruku njagala nnyo omwana wange okuba nga alya anywa ng'ekya sigenda kweraliikira oba anaakola kyekimu kyekyokka ebyo kasita mbangambiri n'ebisigadde kasita nzuukuka nga sizuukukidde ku alamu ebisigadde bino byonna gula mamotoka malungi gula perfume za bbeeyi kyensinga nze okwegomba mu bulamu bw'ensi it is peace of mind yes ate era nkubuulira abantu bonna abali e Bulaaya tebagambanga nti tebalina ssente bakola era bino bye muddaano okubajavuna biki abantu bakola but what I lacked nga ndi mu Bungereza it was peace of mind walina mirembe nga sente ozirina naye nga yes nga nkooye rutini ey'okugenda okukola n'enkomawo n'entunula wembeera off ne neebaka ennaku ebbiri ezisooka olwokusatu n'ensiba mu ddinisa nga ntunudde nga nti ekikusiba mu ddinisa kasina byakukola ndagewa ensenyirira onaatambulanga paka ebifo by'okucakala nze ate oba nali anti social so wakolanga ssente Bungereza nga teweeyagala na ssente ate bw'osiriikirira ennyo bwana Faruku olina ekintu ekihappeninga kye bayita overthinking ebiseera ebisinga ejja in negative form buli lw'otandika okulowooza ennyo okwo n'otandika okuwulira akantu nga kakuyita mu bwongo akantu ako kampitamu ate buli lw'obeera mu kifo ng'oki outgrowinze owulira nti osobola okukola ekintu ekirala ofaananako omuntu ng'abadde avuga olugendo ng'amazzi gamuluma ayinza okugasiba naye bw'atandika okugenda ng'atuuka ku nnyumba
kitabuka nti obwongo buno obukolagana n'omubiri ne busukumira message kati bw'otuuka ng'otuukidde ddala ku point ate n'obanga atabadde talina gundi yonna control kati ekyo kyekyantuukako natuuka ekiseera ng'obwongo bwange mmaze okububuulira nti nina okudda nga buli bbanga ly'embeerayo litandisa okunstressinga n'emmere envi netandika okujja nga obwongo bwange nga bukooye so bw'otuuka wano otuukira ku ki kati nali nzimbye amayumba wali olinawo amayumba nali nzimbye amayumba naye amayumba gano baluuko saagazimbira lunaku lumu ekiri saagazimbira era oli yali ambuuzaako mu interview ne mugamba nze ekitanneetoolooza nnyo nakolera bazungu ne bwagamba nti leeta payslip okuva ey'omwaka bwe guti bali abantu bali badocumentinga ebintu byabwe ne kampani gye navaamu kati n'ennamba yange nkyagirina ne payslip zange nsobola oziprintinga nti sabba era nsobola okunnyonnyola nti nakola wano nakolerawo emyaka bwe giti kampani gye nasembayo okukolera ndooza nagikola emyaka nga 16 consistently neva kuva wansi paka supervisor okitegeera nakola naye nga nina discipline akasente kange nakaleetanga wano nenzimba obuyumba kati natuuka ekiseera nemmanya nti nno ninako ka security akasobola okubanga kasobola okumbeezaawo wano yes nenga kati nina okunoonya ebirala bwe nvaayo actually yali 2020 ntuuka wano nga nina ennyumba ze nali nzimba ezaali zisembayo olwo mmanyi nti bulaaya mukoze eki awo nafuna emitawaana ne baganda bange abaali olwo abo bankutte bansibye bakoze bati atubba akoze bwati mumanyi bya social media oyo abba bintu bya kitaawe buli omu atayipinga kyayagadde buli omu atayipinga kati nze nali musika nali ngezaako okubatabaganya nali ngezaako okutereeza ekintu ekyo ne kintanishinga nnyo ekifaananyi kyange n'enkita kati bwe nzimba obuyumba bwange mbumaliriza nembanga ayagala okukolawo okwengeri y'okulongoosa omanyi omuntu ayinza okulowooza natunuulira ebintu bye baŋŋamba nti nalinwa kati ntandikidde ddala okufuna ekinene kyensobola okukola ki okwebeezaawo kati programu eyo bwegenda ku YouTube abantu balaba apartments ezo kati ate enamba yange y'essimu yakola ki yasigalako nga batandika okukuba kaakati olwo mmaliriza nkanzirukeko ebungereza mpumulemuuko nga n'abapangisa bano sente zensoose okubajjako emyezi gino egisooka gikoze eki ekyali bungereza nga nzirayo ebungereza bwokumulimu ngamba kubira n'obbakubira akomye wano akancapeyoko wano omwezi mbalekereze balyako deni ndyoke nkole ki nzireyo kati awo batandisa ate okumpita ku radio jangu otubuulire ekintu kino wakikoze otyo jangu otubuulire kino ekintu kye nalaba ng'ekyali ekyokusaaga abantu ne batandika okunhostinga tubuulire ki lwenkakasa nti ate ekintu kye nnakoze kyali kinene kuba kyali mu biliyoni za sente zalinga biliyoni 2 ng'oli bwakibala kumpi kiri mubuwumbi nali nnyonnyodde engeri gye ngenze nga nkikola ki nkikyusakyusa kati abantu nga batandika okunkubira bwogambye olina kampani tozimbe totuzimbire ati okwekuŋŋaana ye lwaki tokirina n'ozimbira abantu bano tukyogerako olwo kati ate nange nteekateeka kudda nga ntambula nga nzija ekirungi ekiri ku bantu omuntu bw'akulaba ng'olinawo okwo akwesiga kati nali nteeseewo ebintu byange nga nnyonnyodde ne bwe mbikoze abantu baayanguyirwa okukola ki enfuna nga mbadde nako ku mikutumba nnyonnyodde kubanze kinnuma nnyo kati nga ggwe n'olyaza amanyi omuntu wa diaspora emu ku emu nga nali mbaddeko awo nembeera awo ddala otulo ne tunnuma ekiro neneebaka supervisor n'akukwata nga weebase ng'omanyi ne munno kyayitamu kaakati bwe nakitandika abantu nga they could resonate alaba nga mukwatagana abantu mbanyawo nga batandika okunkubira haji nzibira gino haji ngamba kale kaakati nenzigulawo ka page kange bakaluba property services bwe nkateekawo kati netandika okugamba yali nannyini linnya kaakati bwe nzija nga ntandika kira nti yasooka yampaawo omulawo zaali apartment zaali 10 kati bano abaana
client yali wa mu America. Yali wa mu America. Omusajja nga simulabangako. Kakati nga nkwata abaana bange nali mpangadde nabo emyaka gino gyonna benzimba nabo. Kye kirungi ky'okuba omwesimbu nti abantu b'owangaala nabo. Ngamba yita ngamba gamba mukole quotation y'omwami ono tukole ki? Tumuzimbire. Ng'abagamba nti bweti ne bweti nga mugamuleeta abaana. Gundi nga bonna mpakuŋŋaanya. Twaga ku apartment ezo zaali 10. Wali omwali ogumu oguddako n'ogwokusatu. Emulawa. Twazizimbira ennaku 48. Kaziwedde. Kaakati nannyinizo tuzimaliriza bwe tutugenda okusereka. Abaana olinanga bameka awo? Olwo abaana ninanga 40. Walina 40. 40. Kaakati tumaze ziteekawo omwami oyo aŋŋamba nti Haji quotation gye wampadde to become friends yali less than gye bampe yasembayo okuba entono ennyo by 60 million. Abali bamukubye. Ne mugaye nti naye ng'ate nange nzolo nga nze n'omutima guli nti singa nfuna ssente ze nnina okufuna e Bulaaya amoke. Kati ekyandeetera speed eyo nga ŋŋamba kanwane mangu ssente zino mbe nga zifunira mu period eyo. Kati ekizimbe ng'ekyo bw'oganze CEO njagala miliyoni zange 5 ku kizimbe kino. Making sure nzikoledde ebbanga kinti lino. Ne bwe mba nfunye pound 10 kati gemaanyi ge nateekako. Mba naakakimaliza bwe ndi nga wabeerawo n'omulala akuba. Nti nno ne kati awo ne bijjanga 2. Waliwo n'omukyala nampita awo ekyanja. Nampa apartments 16. Wow. Wa mu America abana mu America ensonga nnafu ezo batandise. Kati nga nteekawo kati nze n'ekimanya nti mu byonna omanyi bw'obanga oyagala okukola ekintu bwana Faruku abantu bakola gundi kyakoze naye nga mu business ate ekituufu kya byonna kibeera kusolvinga problem kyekifunisa abantu ssente solvi kati nemmanya nti abantu b'ebweru balina ekizibu mu bantu eno okubazimbira kati neŋŋamba mu bulamu bwange netandika okwogera nabo olina ŋŋamba gundi yanzibye seminti gundi yagira bwati emitayimbwa ne bateeka wagenda wa 16 wagendawo kino neŋŋamba weesirikire neŋŋamba weesirikire kati olinga bwampa ssente bwe tutandika okusima bwe tuti nti oba tusimye kolomu nga mugamba pulaani yo girinaawo nti kati bagiyita funa akantu bagiyita structure olabe wali obutonyeze bukugamba emitayimbwa 6 bwe obutonyeze omusomesa n'omusomesa kati nga nkimulaga kati wano mu Kinnya tuteesemu guno omutayimbwa gwolaba omunene ono wa 16 kakati gyonna emitayimbwa gye batugambye ngikuteekeddeko kati bw'okimuteekerako ekyo kimusendingira sigino nti omuntu ono mwesigwa kati ng'omugamba nze omusaala gwange gugenda kubeera bwe guti nguteesa mu quotation yange leba bw'omaliriza okuzimbira ogenda kuleeta kye bayita quality engineer ajja kujja atakula ekisenge kino bayinza n'okutwala mu laboratory balabe ratios ze nakozeseza ntuufu tewamukwatamu kati buli lw'otandika gwe wennyini okumulaga engeri gy'asobola okusiba emiwaatwa yes trust yo ngaga ni omuntu ono okitegeera abantu tebabimanyi nti gyebiri quality engineer abeerayo asobola okutakula ne bagenda ne bakola ki ne babicekinga kakati agenda okulaba ng'omugamba kati kino ekizimbe sente bweziti bwazikuleetera ng'otandika cucu kati buli lunaku nga mpeereza update nkuweereza ebifaananyi video kati buli muntu lwasanyuka ng'akinyumiza omulala banne waliwo n'omusajja bwate kati nga bw'omanyira bya bannayuganda wamusanze ku Facebook bagenze kubba gwe bagenze kukola bwetyo era ffe guno omulimu gwe tukola nsiba nkigamba abantu betusinze okubba be bantu abatatuwangako ssente naye abatuwadde ssente ate batuleetera abalala kati ngenda okulaba nga simu gatandika okubaga kati nga zibeerako nga bwenva wano nga nkolawo kalayivu nga mbalagawo ekitambula kati abantu batandika nga okulaba wembadde wiiki emu bagenda okudda ate nga bwenga okuzina bangalo bangalo kati waliwo gye natandise bwebajja nakagitandika nozanga wiisisatu bagiserese byonna ngenda kukuwa ne bu video osobola okuyisaatingamu wano bagitandise weeks 3 kati bali ku plastic weeks 3 kati ate abo ba client nasooka kubazimbira bukuya kati ennyumba yaabwe yakubiri bazimbidde bakadde baabwe zonna nze nzizimbe kati badda kuyaabo okitegeera naye kati wano gw'olwaleero bwana Faruuko abantu
ogenda n'atuma butumi muganda we kuzimba kayumba ka bisenge bibiri bagwa beekutte mataayi okitegeera kati ekyo ekintu ngenda okulaba nga ne fulo y'emirimu si kyagisobola nga mingi nga tolina budde bukuza Bungereza si kyalina budde naye kati kye nakola neefuna abaana wano abaana bali wano abamanyi okukola abaana bali wano abanoonya emirimu. Olina abaana nga bameka kati? Tulina abaana nga bina 400 bokozesa 400 era bw'otunuulira amayumba g'aba nze sizimbira wanko munnayuganda. Tozimbira bannayuganda? Wa wano tomuzimbiranga yes kati bansportinze naye ng'oli ku bannadiaspora era waliwo n'ab'ebwawe Mmengo bampitako okuzimba eddwaliro nga ne contract tugiyingidde naye nagenda okulaba formula yaabwe nga egenda kunnemesa bali kuki protocol nansukako ng'ate nina abantu bange be natandika nabo era contract ne mbagamba tugirekawo naye bwe ntandika okukola ekintu kino kipiikinga abantu batandika okugamba ani oyo kati omanyi abantu basanyuka nnyo bwe balaba ng'omuntu otandika ekizimbe leero mu weeks 4 nga kiwedde waliwo kati nyumba gye mbadde nzimbe Wakiso weeks 4 naye nyumba ya bisenge 5 kalina kati eri kusereka ng'abantu bagamba naye nyumba tuzizimbira myezi bwe giti ngamba client ng'omuweereza video buli lunaku omuweereza ebifaananyi ng'alinga ali ku ground kati ekyo nga tewali wano mu Uganda akikola ki kati brand nenjifunanga yange neŋŋamba nti nze ntunda ebintu 3 ekisooka ntunda mazima ekyokubiri ntunda mazima wekukwasa seminti wange ekyokusatu nenzimba si nze nsinga okuzimba naye kyenjagala okusooka okutunda nti oyo bw'omuwa ssente ze zituuka omanyi kyekitegeeza omuntu atakulabangako nakuweereza $5,000 ejja $1 naga nti genda onzimbire n'atuula ate naawe neweekubiriza ng'olina ensa n'ogamba nti kino sisobola kukikola. Kimanyi waliwo atakyasobola zisindikira wa family wadde omutwalo. Nze natandika wano ne ntunda amataka naye nga nze n'okungulako ettaka nsooka kuwa interview. Ogenda kukola ki? Oli ajja nti nno njagala kuzimba buyumba bw'abapangisa ne muga estate yange si abapangisa. Tebajja kusulayo. Wano waliwo abatunda amataka ne beera nga tulina akataka ka millions 10 ka million buli lw'obugwa omutima ogw'obusaasizi eri abalala ne Mukama Katonda takusaasira. Oli agamba ettaka akataka weekali ka millions 10 naye ng'one kigenderera kye kuzimba nyumba y'abapangisa n'amuwa akataka nga kali mu kyalo gwe kakati ekigendererwa kyo kyakulyako miliyoni ezi kati omwana akwesize bw'omuwadde akataka ati sinakindi akugaye tandika okunzimbira agenda okutuuka eyo akwate ku mutwe agambe nti Haji yanzita si byagala kubanga sizze kulyamu era omugamba nti tekijja kukola ezo sijja zizimba waliwo n'abaali bazimpaddeku wano n'atuuka wano ne mugaa wano wagenda kukola nti nedda ne mugamba sente zo ziizino naye kanfune bapuloka bakunoonyeza buli lwokola ekintu nga kya buntu bulamu oba weekubidde akalango gwe kootategeera ng'omugamba sente zo ziizino ate kankuteekereko tomala gatunda butunzi abo abantu nga naye bwe walirowoozezza naye bw'alowooza kati abantu bajja ntunda ake millions 5 bikire buli baana lutuuka wano naye ebyo byonna abaana bankubiranga ab'ebuwarabu abaawa nga bakaaba kati nze buli lwenjogera n'abantu ofuna experience eyo kati neŋŋamba eyo ensobi sigenda kukola ki sigenda gikola era bambeera nako okufa abaavu simanyi abeegundi ab'ebuwarabu totukoledde naye mbagamba kansooke mmale basomesa mutegeere kati mulimu ekintu ky'osobola okukola bw'oti bw'oba oyagala nnyumba ya bupangisa nga oyagala kukwata ssente z'ofuna eri mu bawarabu zijje zikkolere wano nti eri babadde bansasula $80,000 zenjagala okufuna e Kampala togenda kugula eri ku Gayaza Road nze genteese ez'okwebaka no genda wano e Bwayiise olaba wano bakwata gundi akawuzi ne bapima gula fuuti za 3 kwa 25 oyinza okulaba ekifo nti kiri Islamic it is fine oteekwate obutafaali bwaffe buno obusembayo obw'15 batandika okubuzimba ennyumba ezo singa ozimba obuzigo bwobuna bajja kujja bakuwemu $10,000
15 ekyo kakati mitwalo nkaaga anti kakati kigendererwa kyolina okutegeera olina okutegeera waayo okola ekintu kati kyekyantekesaawo omukutu ntandika okusomesa abantu nti gwe ekigendererwa bwe kiba ng'oyagala kufuna z'amangu ekyo yes genda oteekewo abo bajja kukola ki bajja kujja babeere kubanga kategori y'abantu mwe bali ate n'ennyumba bakyazikola ki naye ate mulimu omuntu akola ng'anoonya investment ey'omu maaso kati oyo mugamba nti jamu tugende mu Virgin area enguudo zitandise okukola ki kati mbadde ntunda eno Nakasajja ffe twategedde dda amakubo gagenda kuyitamu kuna bagakoze ki kati waz'amangu ayagala sente z'amangu yes omubuli yes muwa magezi ago mugamba kati mulimu abantu abakifunamu wano n'atandika ne batandika okukozesa abantu ensobi kati bw'otandika okukola ebintu nga bituufu ebiseera ebisinga n'omukutu gwange ogendako n'obulwako akuvuma nti tomuteeke toleeta bantu bizibu si sente nti ogirya abaana ne bamubba essowaani y'emmere ng'ali wali ku reception kati gwe mu diaspora ng'oli eri nga webasa bino byonna byolaba kati tubisimbye abantu ne babeerawo ng'agamba naye ekintu ekyo omuntu akikoze otya era puroguramu gye njagala ozzeeko tusomesa abantu emyaka 10 omuntu ogitambuliramu otya obugagga si bwakusonda si bwakusonda enamba eri 077 666 443 077 666 443 era omuntu asobola ebisinga ebyange n'okutegeera hajjani agende ku Facebook page yange Bakaluba Property Services buli kizimbe kyonna kyolabako kya muntu ali bweru naye mwabo ndooza naakamitinga k'abantu 2 oba 3 bonna tetwemanyi Bungereza wamuta Bungereza namuta era bw'oba oyagala okulaba enfuufu ng'efumuuka olutalo kafungula nkete bajja kugaa nti haji wuyo bamusiba muguwa Muzalanda